Olunaku lweggulo ekibiina kya NRM lukyanabidde mu maaso ababaka Muhammad Nsereko, Theodore Sachikuwa, Barnabas Tinkasimire wamu ne Wilfred Niwagaba lwakwefuula bamutwe munene ne banyoomoola ebiragiro by'ekibiina. Ababaka bano nga balina okwabula okuva mu bapulida baabwe balumiriza nti obujulizi akakiiko akabagobe keesigamye okubabonereza bwabadde busomoddwa mu Parliament. Era nga ssabawandiisi w'ekibiina kyabwe era nga essaaba minisita John Patrick Amama Mbabazi wamu ne Nampala w'oludda lwa gavumenti Justin Kasole Lumumba be balina okunnyonnyola. Mwandiikira ng'ennaku z'omwezi 9 nga tuwaabira Honorable Justin Lumumba ne Honorable Amama Mbabazi olw'okuyisa olugaayo mu Parliament. Ensonga za Parliament eziri mu Parliament ne bazitwala mu disciplinary committee eyabwe bo ng'abantu gye babadde bagezaako okwenaaza ku maaso n'okweddaabula ekifaananyi kyabwe ekiyuliseyulisa olw'enguzi n'obukenuzi. Okusinza ku mateeka agavuga Parliament, ebigambo byonna ebyogera ku Parliament tebiriiko okuvunaanibwa, wano ababaka abagobe basinzidde okusaba sipiika abeereko kyakola. Akakiiko akagobya ababaka bano kakulembera Alhaji Moses Kigongo kasinze kwesigama ku ngeri ababaka bano gye bawakanyaamu ebbago ly'etteeka erigenderera okulungamya ensima y'amafuta mu ggwanga, naddala nga bawakanya akawaayira ka minisita obuyinza ku nsonga z'amafuta. Bwe twayogera nti sipiika Parliament yagala kuyisa etteeka nga ababaka tebawera, ogwo nagwo musango. Ffe tulowooza nti n'omusango gwandibadde gwa chief whip eyalemwa okuwipinga bammembers ne babeera mu Parliament, ate ffe abayogera nti ababaka balina okubeera omuwendo ogumala n'aba nga tutwala mu kakiiko akaabwe aka NRM. Ensonga za Parliament zibeera za Parliament, eza NRM za NRM. Aliyo izike nga bagiyita zaakayo yavaayo negamba ffe ewaffe obuyinza otendeka omulala n'owaayo obuyinza ng'okyaliwo otanaba kufa. Ate ebyokwegogereza n'owa mutabaniiwo si byeniko zaake zaakayo yabigaana kubanga mutabaniiwe we bayita Zamba yala entebe n'amugamba gwe nedda. Leero tujja kutuula mu bifo byaffe. Parliament eno Mbabazi agifuga, erina speaker, erina clerk, erina sergeant at arms. Tugenda kutuula mu bifo byaffe bye tubadde tutuulamu. Bano balabudde ssentebe w'ekibiina kyabwe President Yoweri Museveni okwerinda ebigenda okuddira oluvannyuma lw'okubafummuula, kyokka Nampala wa gavumenti abalabudde nti naye n'agamba nti kibiina tekyejjusa na nsalawo yaakyo. Uhuru Kenyatta si yawangudde Odinga. Ruto Odinga gwe yagoba n'amufumuula mu kibiina nga bano baakoze, kyekyavuddeko Odinga okugwa. Nsomooza mwami Amama Mbabazi aleme kwefuula kyatali, okwefuula kiraka wa Parliament neyefuula sipiika wa Parliament ate n'agamba nti ebifo byaffe mu Parliament tebikyaliyo. Pate kye yakoze mwakirabye kyabadde ne mu mawulire nti balina okugibwako obuvunaanyizibwa obwo, era ekyo Parliament kasite naddamu ng'evudde eno mu nsonga zeetunula mu budget y'omwaka ogujja, mulimu gwa chief whip okulaba nga abantu abo bajjako obuvunaanyizibwa buwa abalala.